jako akawuwo. Oluvannyuma lwa Paalamenti okulagira ababaka buli omu okunoonyereza ku nsimbi z'emyoga mu kitundu gy'akiikirira, ababaka mu disitulikiti y'e Mukono beekutte ekitolo okutandika kaweefube ono. Sako esobola okuba nga tugeza bodaboda nga bagitunuulidde bangi nnyo, nga okukola kwa sako eyo bulungi kwe kujja okusikiriza ne bannammwe abalala okugiyingiramu. Ku accounts RDC akitunnyonnyodde nti eriyo groups ezimu zeyagaana okusayiningirako ku withdrawing sente zino kuba nti bagenda okizuula nga groups zino endala tezeeteeseteese buki bulungi, era nga bwe mumanyi obukwakulizo nti sente zino ziweebwa groups eziri mu sako. Bano okubadde omubaka wa Mukono South Fred Kayondo, omubaka Kiwanuka Abdallah, omubaka Fred Simbwa Kaggwa, ssaako omubaka omukyala owa disitulikiti eno Hanifa Nabukeera Luswata batandise na kusinkana bakungu okuva mu kitongole eki Microfinance Support Center nga bakulembeddwamu Andrew Lutalo wamu n'avunaanyizibwa ku by'ensimbi mu disitulikiti y'e Mukono Ntege Kenneth ku kitebe kya disitulikiti eno, wabula nga ababaka bibazudde eno bibatiisizza nga bano bategeezeddwa nga abantu bafuna edda ensimbi zino newankubadde ng'ebibiina mwe bali tebinnaba kuwandiisibwa. Twakyali omulimu munene nnyo okukyusa endowooza y'abantu kubanga abantu bangi bwe baali babasomesa waliwo ensobi babasomesanga nti oluyingira sako eno ogenda funa kasente, ekikyalo kituufu. Era tubabuuzizza baganda baffe bano ba technocrats aba district nti mugenda kukolera ki abantu abaana balemereddwa yowaayi bonna asanga serubula musomesa naye nga yewandiisiza mu bamakanika b'amasimu oba mu bavubi taafune sente kubanga ayinza okuba yakyusa. Kitegeeza onoogenda okutematema nga buli memba abuuse n'emitwalo ng'ebiri. Bamemba bali mu gurupu eyo kakati gavumenti nga yeegambye bannayuganda mbaagala nnyo mbawadde ssente z'okwekulaakulanya emitwalo ebiri, era ng'eyo ovuddeyo okibatizza erinnya nti cooperative. Oluvannyuma ababaka batunnyonnyodde bibazudde era bano ne balaga obwennyamivu olwa gavumenti okuwanga abantu ensimbi nga tesoose kubasomesa. N'okumusomesa kwe tusanze ti sako ezimu okugeza ng'ey'abasuubuzi n'ey'abaproducers n'abakola mu butale ti sako zaabwe zina associations nyingi, emu erina 25 endala erina 35 ng'ate buli association buli memba yagenda okwewandiisa n'amusuubiza nti olwewandiisa gasobola okwewola. Naye bwe munaakwata ssente mu abasoose zifuna ne muzikozesa bubi temugenda kuganyula bulungi era tujja bakwatako n'amaanyi. Kyenvudde nsaba gavumenti eteekewo ensawo y'abakozi bano okwongera okulondoola bali ate n'okwongera basomesa obbabangula okubayigiriza nti nno bo bennyini be balina okukuŋŋaanya ssente ne bawongera ku nsimbi gavumenti ze yabasize. Mu ngeri y'emu n'ababaka okuva mu disitulikiti y'Ebuyikwe bakunyizza abakulembeze ba disitulikiti eno nga bakulembeddwamu omubaka wa pulezidenti Jane Francis Kagayi wamu n'akulira abakozi ku disitulikiti eno wamu n'abo abakulira enteekateeka z'okugaba ssente z'emyoga era nga n'abeeno basanze emivuyo miyitirivu mu nteekateeka eno. Singa kabatanda ne bannammwe abasoose okufuna ssente ne mweyibala nti mwe mugenda kuzirya buli muba mutidde bannammwe omukisa, n'olwekyo tujja kubalondola n'amaanyi tubakwate musobole okuvunaanibwa. Essente ezo zaaleetebwa mu disitulikiti ezitali zimu naye tutunulira eno yaffe ng'essente ezo ziri mu mikono gy'abantu era nga zagenda direct ku akawunti za sako ezasaba era ezalondobebwa. Okusinziira ku babaka b'e Buyikwe bazudde nti disitulikiti eno yafuna akawumbi k'ensimbi kamu n'obukadde 620 nga zino zagenda mu sako 580 okwetoola disitulikiti yonna wabula nga entambuza yaazo temanyikiddwa. Nga kirabika nti ne ba technical officer ku disitulikiti tebaba bategeeza kontrol yokka gye balina ku ssente ezo abantu obutazikozesa bubi eri yakubeera nti RDC yateekawo envumbo ku akawunti ng'asooka kukkiriza sako eno oba eri okukozesa ssente ye kontrol yokka eri. Abamu ku bakulembeze bakukulumidde abakulemberamu enteekateeka eno nga bagamba nti bano balibanga balina ebibiina ebyabwe bye beewandiisiza okusobola okufuna ensimbi zino. Essente ezo satenere ntono ku bungi bw'abantu associations ennyingi 193 mu Buyikwe South ku sako za 30 ezizirimu naye nga kigambibwa nti abantu bazeewola
kye tutamanyi oba basobola okuzizzaayo. Obusobozi bw'abantu okuzzaayo ssente zino okusobola okulaba ng'ezaali miliyoni 3 zeeyongerako ne zifuuka 6 n'abantu abalala ne basobola okuzikozesa tekinnamanyika. Omubaka wa pulezidenti eBuyikwe Jenny Francis Kagayi alabudde abantu bonna abafuna ku nsimbi z'emyoga okuzikozesa obulungi nga nazikozesa obubi n'akwatibwa wa kuvunaanibwa. Bw'atyo ne yeebaza paalamenti olw'okulagira ababaka okulondoola enteekateeka eno. Abantu bwe banaabeera nga tebasobodde kuzza ssente ezo bagenda kukolerwa ki? Ebyo bye bibuuzo bye tugenda okwebuuza. Waliwo emirobolo gye tuzudde nti babagamba basobole okufuna offices. Kya mukisa mulungi nti ebimu tubifunye naye ebirala tugenda kubijja wansi mu bantu. Kyewuunyisa nti ensimbi zino zaagabibwa ng'abantu tebasomeseddwa. Kati tumanyi tugenda kusanga ku ground. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire erina okula ABS television. Sente nnyingi naye gavumenti yazisuula busuuzi ate ne zigenda direct nga bano tebalina buyinza bumala na ku ssente ezo nfuga yaazo.